Tubagala nyo bali mwena abasabira aji ababerewo mama aji ababerewo eno family bandi ne tulabanga aji asobola okubanga tena esawa asobola kubeera ne mama wasobola okubeera ebweru banange Mungu abawache musingo okwa Inga bandi tubagala nyo abana baliyo wala abasabanga ba Seal auto parts mwe bali nyo tulira fanya Yo siri wafe bamwita siri popota Seal auto parts siri opotites Checho utasoma buli mabukulu bundu mikwa Soze kulaba aji Oze kulaba haji Kwe bali nyo ngate nyimiri Sirian
Siri Autoparts. Siri Autoparts. Baba batunda mipiira spare. We spare no emotion. Lero mukazi ayirira omulaba. Abo baba bajja kwesiba. Ate asobola okutuusako nawo obuwulizi. Namukubamu oluseke. Kati mweno yabandi mukoze naye nga banange gwe tuze naye tuze n'omukyalo ono Autoparts. Range Rover bannange situulanga mu Range Rover gyandeeteddemu olwaleero okitegedde ensonga eyo bale Range Rover eringa ennyonyi omanyi nalinnya ku nnyonyi nga ngenda Saudi naye omukyala avuga Range Rover mbadde ngaalibwe nti mugwengula nti ono ngenda kulaba Aji kino sikirabanga abaana bakoze sente abakazi balina sente ewaawo kuti bakutuluma twasuze tu obwongo bwonna buli eno ayi tulaba olemedde mbadde nkyali mu kusaala bagita batya kati Doha mbadde musaazi okulaba era desewo obukuluma nga nsanyusa okulaba banange kulikirayo ddala taata banange mukama nga w'amaanyi Mungu nga wa buyinza kisa kya mukama ebozibye natuliyolya bali kukiririza mukatale mutamuta andalimufe kubanga tetusobola mulaba ate mufe alabikira mu bitonde nga tumwebaza byonna byatuyisizza n'okwongera omusaba ayongera ate era okubeerawo gye tuli n'okutwagala n'okutusaasira n'okutusaasaanyako obukuumi bwe obw'ekitalo n'okutusanyusa kikulu nnyo singa amaanyi otusanyusa tuli bassanyu akyatusanyusa nga bwe yatugatta akyayongera otugatta era tumusaba ayongera otugatta ayongera otuggulirawo ayongera otuwa okutegeera n'okufumiitiriza mu maanyi ge ne mu buyinza bwe atukolera ebirungi ku nsi kuno abituwemu obulungi abitwagaliremu abituwemu n'enteekateeka bwe tunaba tutuuse mu maaso ge tubisange nga birungi gye tuli tubisange nga bya mugaso gye musanyufu nnyo Aji nasuubiza Mungu nemugamba kusinzira Aji bwali omukiriza kubanga Katonda yatujja gye twali ffenna okujja okulwana gali maanyi ga Mukama nemusuubiza nemugamba Aji bwafuluma ngenda kusalamuka ndi mukyala mulokole nnoonya asiramula nkisobola nawano otolesa masa yegasse ku yegasiramuka banange ate era tetumulwisa kubanga mu bintu ebitukakaatikako essaawa eno ye ng'omuntu mu mutima gwe ku nniya ye yasiramusa banda yakikoze eki esaziwede ekitukakaatikako essaawa eno omwatuza bigambo tuyita shahada ekisumuluzo ekikola ki ekituyingiza obusiraamu biba bigambo teriyo kikola gambo netegeka okuzijjako enjala mu busiramu olwo tezikirizibwa anti wuzwe batayengera neziri ez'ebigere ekyo tekisobola n'omujjako tewali buzibu abateeka b'ebisiraamu agamu nga mani enjala zino mase wamma tuwa akakaalo twagala tutuule wano oba tugende wali tugende wali babateekeyo
Ninawo kitanda wange nabafunirayo ekitanda eyo. Meya. Sound yo. mukomera ndisalamu kakati nzikiriza amanyi g'obusiraamu gye gali. Nze mbabuulidde omusajja ono yayimirira ku Katonda ffe abantu bonna baava erukunjiri bataata baava Kabale ne bajja balwanirira omusajja gwe batakola ki kumbe gaali maanyi ga Allah kati lwaki siramuka nze nasuubiza ngenda kusalamuka nsalamu se ndi mukazi musiraamu yangu awama masitula wange ekisooka ndi masse azitegeeza musalako ne mumpita masitula wamajira mwana wattu tendi mukazi mulungi obusiraamu bugenda kunyumira nnyo oba tukasibe nsiba wama mukwano nabye bwenvaayo ate twaga tutule bulwani balete omukeeka omulala balete omukeeka omulala leeta gwe omunene yanguwa Atule. Ndio kusimu yeri wagulu wa banka. Jijeko meya twategerega naffe natugenda kusalamuka wasalamuka wali wandyako ebirungi byonna ali masikuula bebagole betufunye metroni Niongeze kidogo ai baba ajeradde bana alhamdulillahi rabbil alamin obunuma nja kutereera ndi bulungi kati tumufuna mugole bakwano bange bagambye nguwesibe aje tuli wamu naawe assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nsanyusa obbala abasebe ne bannyabo naffe okusanganyisa anna yeebale batambuza kuliko olugendo mwe muyise tuliseemu taata mwebale tulowoozaako tubagalira ddala amiina tubeereyo ng'omutima gutuluma naye nga munnaye nga bw'omanyi amiina bakwana sabe anna akkirize atuwe ekisinga okuba ekirungi mu kyo kwanna byonna yabyesigaliza enteekateeka ze bw'atya n'ateekateeka nti olunaku bwe ruti ku ssaawa bweti tujja kuba tuli ffenna mu kifo kino teri yali akirowooza teri yali akirina mu ssuubi naye buli olukya Katonda akola enteekateeka ze okusinziira nga bw'aba ayagadde nga talina gwe yeebuuzizzaako nga talina gwasoose kwerowoozaako tukimwebalize olwebaza olwa nnamaddala ate tumusabe atuwa amaanyi n'obuvumu
okweyongera omwebaza ennyo mu ebyo byonna by'aba atukoledde, oba katono oba kanene. Kuffe ffe abalaba nti kitono, naye mu maaso ga Katonda buli kyonna ky'aba atukoledde kiba kinene. Adda tumwebaze olw'obulamu bw'atuwadde, omukwano gw'atuwadde, bannange okusaasira ekisa Anna ky'abawadde mu mitima gyammwe. Tusabe Anna akyongere okukizimba, akinyweze, kitubeerere ekyomugaso wano ku nsi n'enkya ku lunaku olw'enkomerero. Neebaza Anna ow'ekisa mu mbeera eno gye tuyitiddemu, tufunyeemu emikwano ne tufunamu eŋŋanda. Bannange Oluganda mu butonde, Oluganda si lwa taata si lwa maama, wabula Oluganda buntu bulamu, Oluganda mutima gwa muntu, Oluganda bikolwa by'abantu bye bitufuula abooluganda. Bwe tubeera mu community mu nneeyisa ennungi, mu kwagalana, mu kusaasirigana, ekyo kitufuula abooluganda. Mbeebaza n'okwebaza okwannama ddala nga siina kkomo. Bannange kujja nga mmwe abasobodde okutuuka n'abali ewala, be sisobola kutuukako, abatasobola kuntuukako, manye amaloboozi gammwe gatuuka wala. Nsaba muntumire okwebaza kwange, okusaasira kwange, ya Rabbi Mungu. Kakati Haji mbadde nga nfuna manyi wabaddewo vidiyo ezibadde zitambula ennaku zino, kuba kati engeri gy'oli ewala olabika toziwulira ate era saagala oziwulire, ng'abantu baŋŋamba naye Sylvia ekigenda mu maaso okiraba, ekyazze okiraba. Haji oyogerako naye, Haji mugambewo oti bannange mwenna abadde bantuma ndi mu maaso ga Haji wano ne mami we ne sisita wa Haji, ebintu byonna ebigenda mu maaso Haji abimanyi, naye kirungi Haji alina balooya be. Era Haji tewabaawo omuntu n'omu ajja mu maaso go bw'olaba ng'avuddeko ku mulama bw'ati wakiri sirika, genda ofune wuzi osaale, kyenyinza okugamba, kubanga omulabe tatudde. Omulabe tatudde, ayagala okukozesa ensobi. Kati bwe wabaawo ekize kyonna sirika, kyowulira nga kikususseeko kubira abalooya bo bajja kubuulira ekyokukola. Haji ati naawe sirika, mulaba nga kikususseeko genda mu kisenge kyoweekaabiremu oba ogenda osaale. Sisita naawe omulabe takoze eki, tatudde, ayagala kozesa ebigambo bye okulaba nga atusuula. Era nze sirina biro nemu gye nali mpositinze ku nsonga eyo, era abantu babadde nga bankubira essimu, Sylvia kino, era nga nkubira mmeeya ne mugana naye bigenda mu maaso nti ye mbiraba naye ne mugana kubira Haji, kubira maama, basisita bonna ze mbadde mbagamba. Omulabe tatudde, naffe tetumanyi Katonda ali wamu naffe. Ate bagamba asirise teyekusa. Mulaba kikususseeko ng'ogenda weesaalira, buli kimu kijja kugwa. Bannaye obubaka bwange nzimutuusiza ewa Haji. Ate Haji muntu mukulu, naffe abamugoberera tuli bantu bakulu ababa bakamulaba. Tetujja kwogera nnyo bigambo ebyaffe bijja kuvaayo ng'omusango guwedde, kuba kati kimu twakikwasa balooya bakirinaako obuvunaanyizibwa okukyogerako. Kituufu. Awo wenkoni Haji tuli basanyufu nnyo okuba nti oli mulamu, atusabire obulwadde bukuma buwone, kasita oli bweru. Alhamdulillah. Era Mukama yeebale tugatta. Mami weebale kujjanjaba. Mwebale kutwagala. Tubaagala nnyo ebyensusso. Era ndi mweyamu nti oluggi lwange olwo luggule. Buli mwana gwe nzadde
bukulu buno mwaniriza kyalina mu buli ne mugamba omanyi siriiti yagenda kujja wano kimugambye ku makya oba wadde ebigezi simanyi naye tasabibye mugate ne mugamba ku makya abantu tuba n'abantu zimalayika zitambula yike emirundi zitambula zituusa amawulire gaazo kijja kuluma tetwafuna oluganda twamba ate kyayinza okuyitawo ogenda eggomba ne sitakyamako omanyi ze banzaala ggomba ate naaliwa wano nzito wange ono wano nange mpita wano nga ngenda lukunjiri ojja kuyitanga wano mamituuzeeko ensi bwetyo tufuna eŋŋanda ate nga lwakuba nti abantu abamu bo bakirabanga bwe bawerabagana naye ngaekintu mukwano kintu kintu kikulu nnyo osobola okuba ne ssente nga nyingi ng'olina ebisawo bya ssente naye sobola wandibadde musanyufu nnyo ng'ofiiriddwa n'obeera ku mulambo gwo wekka oba n'abaana be wazaala sirowooza nti wandikoze embaga n'ojagala mugibeereko n'abaana bo n'abantu kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi tekyasinza okuba ekirungi ate ye haja afunye omukisa munene nnyo katonda amulazeeko era mu kaseera akazibu ng'akyali mulamu oba oli awo wantu balimutegedde afudde maama ate naawe tewali mutegedde n'oli teyali mutegedde naye katonda ye amuyambe n'amulagako ng'akyali mulamu ti ndi wamu kusaidi amulaze ejja n'ey'okunsi wallahi mukama nange ndagajja n'ay'okunsi nange mukama jindaga nange ajindage wallahi mukadde kano toto munnaffe atoole shahada ate akadde kano zinasuubiza kansalamuke akadde kagenda okwatuliramu ebigambo ebyo kamu mu yakujambazeeyo mu kkomera ow'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke yatugamba kaba kadde kalungi nnyo nti eggulu lya Allah liggulwawo olw'ebuzito bw'ebigambo munnaffe byagenda okwatula Allah yanukuliramu okusaba kwa buli omu yenna kwekyo ky'oba okoze eki ky'oba omusabye kati mu budde munnaffe bw'anaaba ayogereramu ebigambo buli omu asabe kyawulira kyayagala ye ng'omuntu ku mutima gwo kisabe Allah Allah ye mugabi, Allah ye mwanukuzi, Allah ayina erinnya al-Fatah. Fatah kitegeeza ye mugguzi, ayina ebisumuluzo ebitonde bya Allah byonna bitonde bibye buli kye yatonda yayina ekisumuluzo kyakyo ekikiggula, yayina ekisumuluzo ekikikola ki ekikiggala. So Allah tumusabe buli kimu kyonna kye tuwulira nga twaniriza munnaffe ate naye tusaba Allah amusaasira amunyweze mu kkubo lyakutte ate amuweemu ebibala ebirala mu ye ebiri ku kkubo eryo. Eddiini Busiraamu ffenna tetugizaaliddwamu wabula kirabo Allah agaba kigabe. Allah bw'aba akikuwadde ate n'akusaasira n'akikugondeza naawe n'okigenderako bingi ebikirimu ate bingi by'osuubira okulaba era kati nga nze byenkugamba nti bingi byenfunyemu bingi byendabye ate bingi byenkyalaba. Lwaki Busiraamu muganda Mastuura Hajjat Mastuura tugenda kwogera ebigambo bino ng'obijja ku ntobo ya mutima gwo buli omu asabe kyayagala mu lulimi lw'otegeera kuba ennimi bitonde bya Allah ye yabitonda era byonna abiwulira. Gana kugamba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah illallah.
wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah nzikiriza n'omutima gwange anna ali omu nga njatuza olulimi lwange anna ali omu nenzikiriza n'omutima gwange njatula n'olulimi lwange nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka wa Katonda muddu wa Katonda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shahada obusiramu buwetu eri muganda waffe erinnya olonzaani Mastura. Takbir Allahu akbar. Wallahi twebaze Mungu baganda twebaze Mungu. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Banange kuva ne leero ndi musiraamu. Amanya gange bampita Mastura. Banange alhamdulillah nga wentodde sahadu bagitani shahada tusaba alwo ekitiibwa obuyinza akugondeze ankolere ebirungi akwatireko akutaase buli kimu akutaase buli mbeera ya kikemo akutaase buli mbeera yaggezesebwa akugondeze ekkubo lyo ly'okutte alikwanguyirize alikufuulire ekkubo eggolokofu wano ku duniya alikufuulire ekkubo erikukulembera okutuusa mu maaso ge ng'olimu abo baasiima. Amina ya Rabbi. Amina. Siimye nnyo bakadde bange. Ddamu siivu sansa okulaba tuuse wa mukadde banne bale twagala muto wange. Alhamdulillah. So wange yawunza buli lwatuuka ewa nnyina Alhamdulillah. Bana ikatuza kama na muziki ya kuchukana bana.